Otuke yemu ku district ezatondebwawo mu bbendobendo ly'e Rango oluvannyuma lw'okutulwa ku district y'Erira mu mwaka gwa 2009. Abantu b'eno omulimu gwabwe omukulu gwa bulimi nga basinga kulima binyeebwa, entungo, sunflower kw'ossa n'ebirala ebivaamu butto. Wabula bano balina okusoomozebwa kw'amakubo agali mu mbeera embi ng'agasinga obungi gajjuddemu empompogoma. Enkuba bw'etonnya gujja bagira anti abatuuze bawalirizibwa okusooka okuggyamu engatto okusobola okusala olw'amazzi aganjala. Takwatieni kawanuti business orana kacha kaikikere yechora didip ame mititwali chukachani pekatekan. Kino kiviiriddeko n'ebbeeyi y'ebirimu okubeera wansi so nga ne bakayungirizi babadde beegumbulidde ogw'okubadondola nga batunda ebirime byabwe. They were being exploited by the middlemen who came from Kampala and different parts of the region to buy their products. They follow them at home and buy them cheaply. They use measurements that do not favor them. So it was really a disadvantage to the community. A bit challenging since our farmers were having it rough when the middlemen came to them. The middlemen can buy it cheaply. Like you see the road from Gore to Head Town, it is not good at all. Yesterday we buried certain soldiers. The motor for police was about to fall down. Okukendeeza ekizibu kino, gavumenti ng'eyita mu minisitule ya gavumenti z'ebitundu etandise ku nteekateeka z'okukola amakubo mu kitundu kino. Enteekateeka eno yatongozeddwa ku ssomero lya Omonyire ku kyalo Gol mu district y'Otuke wansi wa National Oilseeds Project. And all other equipment, the grader and rollers, they are ready to implement this project. And once we get on board here, we are going to finish this road within a period of only 2 months. Ku mukolo guno, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo yakiikiriddwa omubaka omukyala wa district y'Otuke, Susan Jola Abeja. No part of the country is marginalized. Under the National Oilseed Project, approximately of 2,500 kilometers of community access roads will be upgraded in 11 sub-regions and 81 districts. Ono ategeezezza ng'okukola enguudo mu kitundu kino bwe kigenda okwongera okukendeeza ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka. With all these investments in infrastructure, we are not just securing a future, we are now racing into that future, a future where more opportunities for the youth. Under the Ministry of Local Government, constructing these community access roads, we are not looking at them as just roads, but we are looking at it as one of the interventions that addresses Pillar 2 of the Balanced Development Model. That is the infrastructure and economic services. We are working through our extension service providers, our sub-counter extension officers, but we're also enhancing them using the private service providers that are going to start implementation July next month. Abalimi mu kitundu kino bagamba kino kyakubayambako mu kutambuza ebirime byabwe okutuuka mu butale. The women are so much engaged in agriculture compared to men, so I see this road is really helping them to empower them. Since they grow a lot of sunflower, simsim in this district, they are able to transport their produce to the market. In future now they are going to change because one can take his or her produce to the market freely minus any disturbance. Mu nteekateeka eno enguudo eziwerako kilomita 2,500 ze zigenda okukolebwa mu district 4 okwetooloola eggwanga ng'omulimu guno gwakwasiddwa ba contractor aba M&S Gut Consults Limited.